omwezi ogw'okutaano essaawa zijja kuba 9:30 ez'akawungeezi. Bakugambye nti beegatteko nga bali mu kulwanyisa n'okwogera ku nsonga eziri mu ggwanga nga bagenda okubeera obagenda okwekalakaasiza bayitawo ku Art Gallery Vancouver ku lw'omukaaga naku z'omwezi 10 omwezi ogw'okutaano mwaka 2025 ku ssaawa 9:30. Gino gy'emiramu egigenda okuba nga gyogerwako. Omulaba ogusooka okuyimiriza okuwamba bannayuganda nti Museveni ateekeddwa okutuviira ate era n'okuyimiriza okutali bwenkanya mu Uganda. Bakutegeeza nti aba NUP BC chapter bakutegeezezza be bayisiza akalango kano era keko kennyini bwe mmala okukakola mba ngenda kweyongerayo mu Nambiro. Mukitegedde bulungi, mba ngenda kweyongerayo mu Nambiro. Alright, akalanga akokubiri katukutegeeza nti People Power National Platform UK demonstration. Bakutegeeza nti abakulembeze ba National Platform saako n'abo ab'ekisinde ekya People Power bataddeyo kwekalakaasa mu ggwanga lya Bungereza nga bagenda kwekalakaasiza ku Foreign Commonwealth Development Offices ku Kenchale Street, London, SW1A to AH. Ngenda kuza omwezi 9 May mwaka 2025 ku ssaawa 4 ez'okumakya mpaka saa 10 ez'eggwanga lya Bungereza. Bakugambye nti after Lord Collins visited Uganda, the regime ministers privately said that UK does not care about the democracy or human rights, just trade. We demand answers and actions now. Bakutegeezezza nti ab'ekibiina kya National Platform saako n'omusinde gwabwe ogwa People bakutegeeza nti okuba kwekalakaasa mu ggwanga lya Bungereza nga bagendera ddala ku kitebe ekikwasaganya amawanga Bungereza bye yafugako ng'endagiro eri King Charles Street, London, SW1A to AH. Kuno kujja kwera omwezi 9 omwezi gw'okutaano 2025 ku ssaawa 4:30 ez'okumakya okomekezwa saa 10:30 ez'akawungeezi. Bakugambye nti oluvannyuma lw'omu ku babedde abava mu ggwanga lya Bungereza ogenda okuswalako mu Uganda abasinkana Museveni mu ngeri y'ekyama ne boogerezeganya nti baga nti Bungereza tekwatagana ku bintu bikwatagana na ddembe ly'abuntu ba bintu bikwatagana obukunyigirizwa kw'abantu mu Uganda kibafaako kimu nsobolagana wakati wa Yoseri nabo n'olw'ensonga eyo mu kwekalakaasa kuno bakutegeeza tibagenda kuteekawo okusaba n'okuteekawo okunyigirizibwa ebintu bino bisikome nga bategeeza gavumenti ya Bungereza so no byebyo akalango bwe kati bakatambula mpozi nga nva mu kooyo obulango njala okubaza bakomredi baffe abasobodde okuteekayo okwekalakaasa ngera bebaza wano ng'obudde bukyali bataddeyo okwekalakaasa mwenna ekifaananyi kino gina gye mwabadde mubalinye mubaliridde n'okuba nti mwataddeyo omudigido guno ogw'okwekalakaasa manyi si kyangu okwefiriza obudde nembanga mugenzi okwekalakaasa ku lw'eddembe ly'Abannayuganda mubalinye mubalire ddala temujjangu okwo simanyika video bannakatadde wa mayinayi mu kusangula sina yakwatira nsawo ngenza okuba nakajeemu mu ngeri bwetyo ey'amangu mangu. Alright, kali ndowooza katugende ku video eyatuleese mu bwangu nnyo. Kati ngenda kusooka kuyisawo wano obubaka bwa ddakiika nga 5 abugenda eri Bannayuganda abali South Africa naddala mu kibuga Boksburg. Alright, nabuno obaka njala Bannayuganda bonna mbutegere nti mu Uganda era mu Uganda tulinamu ebizibu. Waliwo mwannyinaffe awangalira mu ggwanga lya South Africa saako neyandibadde nga muganda waffe naye awangalira mu ggwanga lya South Africa wabula muganda waffe oba mwannyinaffe ono abambi yafunye obuzibu butya. Mwannyinaffe ono awangalira mu ggwanga lya South Africa ng'aluddeyo abadde ayina munnayuganda munne gwe bakolagana nabo era nga basinkana ne banyumya nga omanyi famire tubadde tuwangala Uganda nga n'abaana ab'omukyalo no bava ewoono ne bagenda ew'omwami oli n'ab'omwami ne bava ne badda ew'omukyalo ne babeerawo nga bakola famire zikwatagana. Wabula ebbanga bwe lyatuuse wabaddewo okwekengera omukyalo ne yeekengera nti omwana oyo yandibanga aliko ekikyamu omwana w'obuwala. Omukyalo ono nefuna mwami ne bakwata omwana bamutwala mu ddwaliro omukebera bagenza okizuula ng'omwana waabwe yasobezebwako ng'era ali buto lwa myezi 4. Bagenza okunoonyereza omwana omubuuza ebibuuzo omusawo ng'amubuuza ng'omwana akatema abazadde n'omusawo
nti Uncle Edwin Tamale ye yantusako ogobulisa maanyi era yangano kwogera ekintu kyonna nangamba nti singa njizako kwogera nti yantusizako ogobulisa maanyi nyinza okukifuwa nga nkiza munda oba mwe kennyini oba tusaako obulaba banze kennyini okuntusaako obulaba ate era teryajja kukkiriza nti ekintu kino yakikoze. So omukulu ono gwe bayita Edwin Tamale ajula ebitayidde awangalira ggwanga lya South Africa akasente kakalinamu agezezzaako okugulirira abalamuzi, agezezzaako okugulira abapoliisi, agezezzaako okugulira abantu abali mu community okuba nti atiisatiisa abantu obutamwogerako. Naye nze nga mmaze TV yange wano ey'abantu tukolerera abantu buli kimu tukyogera nga bwe kiri, tetukikwatako tetukikwatamu, tukireeta nga bwe kiri. Omwami ono ngenda balaga ebifaananyi bye nga bamuguddeko omusango era nga kooti egenda kubeera ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa May oba guno gwenyini ogwokutaano mwaka 2025. Wabula omwami ono aguliridde abasirikale abapoliisi agezaako okuyina mu kitongole ekiramuzi ne bannayuganda bonna bagezayo kwogera ku nsonga eno. Omwami ono agezaako nnyo okubatiisatiisa n'obagulirira mu kulaba nti tebakola tebamwogerako. Omwami ono ekikwewuunyisa bw'oba omutunuulirira muntu wabuvunaanyizibwa naye nga sitaani awedde, yakwata akaana kawala ka myaka 11 n'akafunisa olubuto, akaana kali lubuto lwa myezi 4, bagezezzaako mugamba yalowooza w'amaanyi nnyo. Omwami ono yono bw'omulaba mu ntuno oyinza okuza nti ategeera kumbe ekisodde kiwedde. Yoyo omwami Edwin Tamale omukwasi wa bwana obuto ali mu ggwanga lya South Africa. Wonna w'omusanga saagala saategedde omwami oyo muliisa maanyi ate mulya buto yakwata omwana w'omukyala ne famire ye mu South Africa n'amutuusaako ogwo buliisa maanyi. South Africa ku street ebintu bino tebyogerwako olw'ensonga nti omwami ono alabika akasente mwekali ate alabika alimu ne lumafia agezaako okutiisatiisa n'okubribinga abantu bonna obutayogera ku nsonga za mwana oyo, naye nga ekituufu kiri nti yakutte omwana abandi n'amutuusako ogubulisa mwana mu myaka 11 ate nga naye alina omwana ali mu range y'emyaka egyo eja muwala w'ono gwe yatuusizzaako obulisa maanyi. Kale mwenna abali e South Africa buli province yonna Ugandan community in South Africa, please engage and protect family y'omukyala nannyini mwana omwami ono amaliridde, kubanga musawo gwa naggomola okukwata omwana omuto n'omutuusaako ogw'obulisa maanyi. Oyo omuvubuka gumulaba ayambadde n'anekaneka naye nga mukwata abaana babanne teriyo amukwatira nsawo. Amannya ge ye Edwin Tamale omukwasi w'abaana abato nga batuusaako ogw'obulisa maanyi. Ndowooza ebisigadde byonna mbirina wano. Kugambye awangalira Johannesburg oba mu kibuga kye bayita Boksburg East Johannesburg Gauteng bwatyo gyabeera. So kano mukasasanya South Africa yonna ne bannayuganda nagye muli mutegeere kabire family y'omuntu ono ategeere nti omuntu ono twamutegedde wayasasudde community obutamwogerako nze wani bintu mbyogera kubanga ne reference nawe bakesi namba njirina nabagano nkozesa bwabanga oyagala kwogera ku kesi omusango gonna njagala nga nina obujulizi obulumeko ekintu ekyo. Kesi namba olw'amateeka sigenda gisoma naye nga njirina kubanga asobola kikozesa mu ngeri y'okukyankalanya omusango naye nga anayagala byonna bisigaddeko byo kimu kinajja kikuwa. Kesi namba ajirina, amannya ge gyasula, ebifaananyi byo bikimu, naye olw'okuba n'omwana mayina takirizibwa kuleetebwa wano wadde okugibwako eddoboozi, naye nga ye yamukutte n'amutuusaako ogw'obulisa maanyi. So kati awo tuvuddewo, oyo tumulese bulungi nnyo. Kati katugende ku information eyatuleese olwaleero. All right. Kati okusookera ddala Council President wange atuuse buno obubaka njala bumuwa kubanga buvudde mu reliable sources. Njala osooka okubaza Mr. President kulika e Masaka ogenda okulambula community waffe Edi Mutwe n'abalala bali mu kkomera e Masaka. Mukulika eyo abasiga obungi ebintu tubiwulire tugenda byogerako wano n'okubitegeeza abantu, naye njala okwebaza okuba nti okoze omulimu ogwo na buli kimu wabula gye mufundikidde nga mutamanya ngamba
Mpugamana omusajja omuseegu omubbi omutemu kalinkwe avudde nayogera bige bitakwatagana ng'empali ya Museveni. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekiwa. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mukulembeze omulondo w'eggwanga ngenda kusaba okusinziira ku bwensabiddwa nkugambe. Level kwoli oli ku international level. Nti osobola okwogera abakulembeze b'ensi yonna abanene ng'obasabye okubasinkana oba bakusabye okusinkana era oli ku level ya kulembera ggwanga kubanga n'akalulu wakawangula olina abantu b'okulembera nga bali under you. Nchiddamu Mr. President nsabiddwa nkutegeeze nti ku level kwoli nti oli ku level y'abakulembeze bwansi yonna era ng'oli mukulembeze akulira ekibiina kya National Platform ate era ng'olina n'abakuli wansi bamemba parliament n'abalala. Mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu nsabiddwa nkutegeeze nti obwayise bwayise abantu amuto kyalina bba wabudde bali ku level zaffe ez'aba foot soldier. Bansabye nkutegeeze nti togeza n'otwala obudde bwo bwonna lwaki obwamu ssuubi oba Kampala nga COVID essimu ne munyumya emboozi ezammwe taata n'omwana toddamu kuwa Mathias Mpuuga Nsamba enne opportunity omulipula nga obumwogerako. Mr. President bansabye nkutegeeze nti ku level kwoli Mathias Mpuuga Nsamba abeera mukozi wo gwe mukama we ku myaka gy'alina n'experience yali mu okwefuula boss abeeko baakulembera kitegeeza is under you. So Mr. President, in the principles and all the structures of leadership, please, the public is asking you kindly, don't anywhere to reply or to comment about Mathias Mpuuga Nsamba again. Agezaako kuteeka mu level waayagala akuteeke ombenga muwanyisiganya ebigambo. Nsabiddwa nkutegeeze nti Mr. President omuntu wabanga ali under your management era nga gwa muwa omukono n'omugamba nkutadde obeerawo, you are not subjected to answer him. Ne bwakolako insult yonna, don't reply him or talk about him again. Bangambye nkusabe n'obuwombeefu nga bwe newombeese ng'eggongolo esiba akabugo. Mr. President oddamu Mpuuga kiraasi zaffe. Mr. President bange nkutegeeze Mpuuga kiraasi zaffe lwakumulaba nga avuga emmotoka ez'ebbeeyi simanyi yeyita wa kitiibwa. The moment bamukwatira mu loogi e Masaka, the moment yeegaana ebitaano, the moment yalemera mu ofiisi, the moment yali enguzi, Mr. President Mpuuga ali mu levo zaffe toddamu kwanukula Mpuuga dde okwogera ku linnya lye. Bansabye nkutegeeze mulekere bafuutu soja, mulekere babuloga, mulekere n'abaana abawansi ku levo ye. Oli president wa ggwanga mulamba. Bansabye nkutegeeze omuntu gw'aliisa n'omunywesa n'omufuula kye yali tali n'akibanga akibaddeko mbutomuwa budde bwo ebeera mystic call ate nga yakikondo kino eky'okukkubo oba zino essimu z'okumeeza ezedda zetwateekekamu mu olugalo n'onyiga ennamba n'egenda n'oteekamu olugalo n'onyiga ennamba n'egenda n'oteekamu olugalo n'onyiga ennamba n'egenda n'oteekamu olugalo n'onyiga ennamba n'egenda mpaka weeyitamu ye Mpuuga Mathias. Bansabye toddamu muwa wadde eddakiika n'emu kubanga buye ayagala kuteeka ku levo ezize waali ate nga si wooli. Bwe bubaka bwankansula nti obubaka butuusa Mr. President manye era ogenda ku TV. Ebibuuzo ebimu bye bagenda okubuuza kuliko ebyeyo byayogedde olwaleero. Mr. President nkwegayiridde n'obuwombeefu. Towambuzi malagala kulya. Jireke efuluma egenda enoonya omuddo. Mr. President manyi ogenda ku NBS essaawa zino nkusaba towa Mpuuga muddo gwakulya. Moderator yenna agenda okubuuza ekibuuzo ekirireetinga ku Noopu ekirireetinga ku Mpuuga ne byayogedde. Moderator tugenda kukuba engolo era tujja tegeera nti kino kyenjogedde wafunye information nga mwagala kwesikaledinga lutalo nokwenkanyankanya president waffe ne Mpuuga. Mr. President ngenda kusaba oyo moderator wa interview agenda okubuuza about Mpuuga mugamba akubuuzi nga wagamba omwami oli akubuuze the national matters, akubuuze exactly questions zikwatagana ku national matters, so si ku individuals abali wansiiwa. Mr. President okusaba kwa kansule kukkiriziddwa ako kaweddewo nkamaliriza. Alright, kati
tutandise akatambi katandise era ntandise bwenti mwenna abadde ku kibanja kino ekya Makazumbaga emyaka kati gigenda kola mukaaga nga tuyiriba ne Yoseliti baabulwa rutabayisira mutabano wa kale nsi ya leta nzeze nsanga bisibe nyandwe Yoseri navangayo nenzija nenjogera emboozi abantu gye batasobola kukkiriza nti ntuufu wale bangamba akola propaganda nensirikolo okuba nti abantu bendali njogerako mbamanyi bulungi nnyo aba DP block ne DP manye emize gyabwe omwami bagamba mbulya gwoyita naye watu okubulire empisa ze yensonga lwaki nti nze bampita kinanjo kyankimize era nga nkyogedde abantu bawabira peji zange ne bazihakinga ne badda ku social media nga bakomentinga ku nze bavuma nze njarasula kibiina biki which nenkigumira kubanga zisanga basajja ate erimywera yerima ebbanga nelijjanga liyita ng'ebintu bijja byoleka naye nga basirika biraba naye nga banvuma ebbanga ddene nnyo bacomrade amwe bangamba oyo wayonona struggle wada batuukako nno kati kamba buli kimutamanyi but before nga tebannankwata abakungu abamu baali bawandiise ekiwandiiko nti bakiteeke mu public nti Lumbuye is not among us era tetumwetaaga byakola byonna biri against the will of the national platform and people power ekiwandiiko ekyo bakiwandiika ne bakisayininga abalinda bwenzi kiwa president akiyitemu akisayininga n'abakulembeze abalaba enkizo naye unfortunately abantu bagenda okitunamu kyonna nga abaali bakivuga tebe nali njogerako ndoza nekifunamu obuzibu era bafuna obuzibu ekipapula ekyo tekyayita naye nze nabagamba mu struggle eno buli munda Uganda ayina kyayina okukola nga tamayina bwebuuzizaako nze embuuzo olwaleero nina kyengatta ku struggle oba nina kyenjitoolako tugenda mu kaluka 2026 saagala kulemesa muntu yenna ayina enteekateeka jjako Museveni bwe banga nze ndi obstacle nina kyengatta ku struggle oba nina kyentolako mbawadde eddakiika mu comment nina kyengatta ku struggle oba nina kyentolako kubanga abantu bangamba nti okola propaganda ekitebo kyawuddemu abakulembeze kibi propaganda era ne ku kitebo ng'olio abantu bagamba nti Lumbuye akola propaganda biki problem era bawolekako n'ekiwandiiko nga baagala kunnakunnawusingambo siri part of the struggle naye bagamba no akiwandiika kiteeke no problem nze nkolera mu bwoyo gwa ggwanga kati bwe bankwata neva mu kkomera era still abamu baatula abo bennyini bagamba nti president toteekeddwa kupostinga muvubuka oyo biki is not among us biki za pressure nayitirira president n'akikola nga ye n'akiteekayo tekyabayisa bulungi nnyo naye bwe navaayo olunaku lwenatanddu nayogera nga nkomera bagamba nti president ayiwe obukulembeze ba national platform saako ne structure zonna across the world azijwe nga nze maze okulidetectinga kiki ekigenda ogenda mu maaso nembyogera nga byalina okubeera era ne bambuukira okola propaganda oyonoona olumba abakulembeze bakulu njala bategeeza olwa mu kitegeere abaganda tugamba ewali omukka tewabula ki ewali omukka tewabula muliro buliro bange wantu nga wanyokawo omukka manya ekiddako gubeera muliro oba ekireese omukka ogwo gugenda kuddako muliro yensonga lwaki nkola ebintu byange bwe ntyo naye ekyo si kyekizibu kyange ekizibu kyange kiriddawa ekizibu kyange kyakujjako Museveni nakununula ggwanga eyo mu mbeera yonna esoboka olwaleero ebibadde mu ggwanga mbirabye na biki ebyogeddwa mbirabye president bw'agenze e Masaka okulaba comrade Eddie Mutwe n'abalala emboozi comrade Eddie Mutwe gy'anyumiriza president n'abazadde be ne mukyala we ebalese bayungula amaziga era nga bannyamivu nnyo ebigambo president byayogedde akatambi twakutadde ku mitimbagano wabula kano kali mu luzungu kenjagala muwulye bulungi nnyo mbiga president byayogedde bwe mumala okukalaba then mbazanyire n'akatambi akalaka omusajja mukulu nga nyonyera ekigo president kyayogedde kano katambi president kayogedde mu luzungu lwaleero ng'atuusi ng'avudde muki ng'avudde mukula honorable ng'avudde okulaba mukwano comrade Eddie Mutwe is in a very terrible situation. He is rotting away. All his wounds are almost fresh. He's in
prison, he was sent to prison instead of being sent to the hospital. So we request all Ugandans of goodwill in Uganda and international to demand for the immediate release of Eddie Mutwe so he can get specialized treatment. We saw him, he was tortured very badly. He was tortured for 3 days, and on the third day, Muhoozi Kainerugaba came himself personally and beat him, tortured him, and his men tortured Eddie Mutwe in the presence of Muhoozi, forcing him to land Runyankole. He was electrocuted, he was waterboarded, and so many other terrible things happened to him, which I hope, if he comes out alive, will be able to personally narrate to you. Thank you. Yes, he was forced to salute Museveni's picture every day. He was stripped naked, and later on, when he was given a piece of cloth, he was only given a Museveni t-shirt. The rest, he will, yeah. About the journalists, yeah, yesterday we came out and made public a list of journalists that were used to bring bogus charges against our brothers so that the regime can find an excuse to keep them in jail. Among them, there was a name that was mistakenly included there, that is Gertrude Mutyaba of NTV. I want to clarify that she was mistakenly put on that list. I also want to thank the journalists that have come out to distance themselves from this mess after realizing that they were being used. I request the rest to come out and disassociate themselves with this brutality, with this torture. They should know we are not enemies. The enemy is the one that is oppressing us is the one that is oppressing journalists. So we need to stand as brothers or perish as fools. Thank you very much. All right. Nina statement jenjera mbazanyire mu katambi kano, then malenza nye reference ya mutegere edi muto kiba mukola. Ulira wano bulungi nnyo president Gajola is in a very terrible situation. He is rotting away. All his wounds are almost fresh. He's in prison. He was sent to prison instead of being sent to the hospital. So we request all Ugandans of goodwill in Uganda and international to demand for the immediate release of Eddie Mutwe so he can get specialized treatment. We saw him, he was tortured very badly. He was tortured for 3 days, and on the third day, Muhoozi Kainerugaba came himself personally and beat him, tortured him, and his men tortured Eddie Mutwe in the presence of Muhoozi, forcing him to land Runyankole. He was electrocuted, he was waterboarded, and so... Ekigaba kita waterboarded. Waterboarded ekigambo ekyo oba entulugunye eyo abasinga obungi mu kiwulya buulizi naye nga ekigambo ekyo bakusiba ekitambaala mu maaso ne ku nnyindo ne mu kamwa ne bakwata amazzi ne baga kidomola baga pipa ne baga kuyuwako nga bakusibye oba nga bakusibye ekiwatambala ne bakunyika mu pipa nga tossa tosula tokeese nga kyoyina okukkiriza kyabakugambye okukkiriza ye ng'omuntu okole kyabakwagaliza. Kati ekigambo ekyo mu mateeka g'ensi yonna tekikkirizibwa. Ekyokukwata omuntu n'omusiba ekitambala mufukumamu amazzi nga gamuyingira mu kawa mu nnyindo. Ng'oyagala okumanya okutokyalinga Muhoozi kwe yakoze Eddie Mutwe n'abala. Ono muzeeyi y'omu enkola gye bamuyisaamu. Ogenda kulya muzeeyi bw'alaajana. Ono muzeeyi kubanga history ffe tuba naye. Ono muzeeyi bw'ati bw'akunnyonnyola ekyo ekikulwa president kyayogeddeko. Tutuuse mu lujja ne bayimirira ne banzijamu bantwalanga wakokola tugenda mu mmotoka nagenda bakubanga bampakidde mu bulwasi bw'ekyo bwe bampakirirawo mudda mu mitto. He was then asked to explain where the guns that killed AIGP Felix Kawesa and Major Muhammad Chigund were hidden. Kati awo nakyo kyatwala ekiseera omusajja ne kwepumbuza naye omanyi gwe nze omulimo gwange mpeebwa mulimo gwa kukukuba oyogere mundu za Kawesa ziriwe mundu ezatta Chigund ziriwa kyekkyokka ffe tetwagala tubulira amazima ng'owonyi. Kati mu kiseera ekyo nennemererwa nengwa nga sikyalina gamanyi gayinza kuddayo kulinnya. Kati awo wennyini omusajja kwe kunsamba gatta omunwe. Awo nakoma okutegeera ntandika okuvulula ejovu. According to Kaliwango, not long after the torture began, the husband of 3 wives reenacted some incidents. Kaliwango broke down as he narrated his ordeal. Kati nga oli akutte bakyali kibulange bakyali sponge nga bwagampakira bw'ati ku nnyindo ne mu kamwa
ekiwero kiri kyakozesa ono bwanjiira baganda ba anga wekitiibwa yasinga oku nagulu nga bansibye nenjayane amazzi bwe baleeta babayiwa abalinga basatu ndowooza baleetanga ku mundo gabanga gaweddemu ng'amalala gakoledde dda. Kati entulugunya gye badde batulugunya comrade Eddie Mutwe n'abalala nga muhoozi yakola ebikolobero byebyo. Ekinyiso kiri luddawa kiyinza okubeera ekizibu okuddamu okulaba omuntu yenna ng'ayina stripes oba stretch marks eziraga obukube obw'embooko ku mugongo oba ku mubiri gwonna. Nkiddamu kiyinza okubeera ekizibu kati okuddamu okulaba omusibe nga bamukubye ng'ayina stretch marks eziraga embooko nti bamukubye omubiri, kubanga engeri gye bakubamu kakwenza n'abantu abalala evidently obujulizi obwo bwasatulating okwetola ensi yonna. Kati Museveni akita nnyo nti obujulizi bubeera bw'amaanyi nnyo okulaga mu nsi yonna nti waliwo tocha. Kati entocha linga empya yeeyo okukwata omuntu bakuteekako tawulo oba ekiwero ne bakituteeka mu face ne bakuyiwako amazzi nga bakuba okwogeza. Bwe bamala bamanyi okusonseka omutayimbwa emabega, bamanyi okubakuba bakuwanika waggulu bakuvuunika ne bateeka ebigere byo nga biri mu bbanga ne batandika okukuba embooko mu bigere muno. Ekibataba kiba kimumalidde bakwata gwe kennyini bakuteekamu ebigere biteeka mu mazzi ne bateekamu amasannyalaze, bateeka mu positive negative nabiteeka mu amasannyalaze ne gakuba mu bigere ebyo. Ekibate kibamalidde bakwata bulooka ne bagisiba ku busajja bwo n'olengejja nga bagatta waya ziri bazikubisa ku busajja bwo. Imagine wano bakutaddeko bulooka omusajja yenna musajja mune gwenjogera naye okimanyi kye bayita obusajja babutaddeko bulooka olengejja. Kati baddidde obulimaawa bakutte bwaya bbiri enzirugavu ne myufu nga akusibyeko bulooka akwata enzirugavu ne myufu n'agikoona ku busajja bwate omulundi gumu ngeno wakusibyeko bulooka. Osobola n'okuwayiza Katonda nti yakutumubire mu struggle. Osobola n'okwogera ekigambo kyonna kubanga ajjukira already akutaddeko weight ku busajja ena akutte waya ey'omukono ogwadde n'omukono gwa kkono ng'akubisaako. Mukimanyi nti abasajja ffenna ekifo ekyasinza okubeera sensitive mu mubiri gw'omusajja oba wakola akakongoliro oba wakola omubiri wakola tosobola kukola kifo kya busajja, tokisobola. Kati akutaddeko bulooka ena akutte waya bbiri eya positive ne negative bw'azikonaganya ku busajja bwo bwombi side ne side, automatic alaba akuba bwongo. Kati bwakuba obwongo oba oloozinga confidence ne balance bagenda okukutanga oyisa amadinisa. Akubye ebigere bino jjukira kuno kuliko abasawo bananjulira. Mwenna mumanyi nti omutima gukubira ano era guzanyira ano bulungi nnyo. Niyo omutima ano okuzanya yebeeranga yingini y'emmotoka mu mmotoka, omutima okubira ano yingini y'emmotoka yingini y'omuntu ozanyira wano. Ne function y'omutima eri mbigere, ekyo genda okinoonyerezeeko. Wayalingi y'omutima eri mbigere. Nkiddamu wayalingi y'omutima gwonna ng'ogw'omuntu eri mbigere. Just lwakuba nti wano mu kifuba bwe wayalinga omutima okuba nti gwekola ki gukubira gupampinga nga wayalingi y'omubiri gw'omuntu yonna eri mbigere wansi. Kati omusajja akubisiza amasannyalaze wansi mu mazzi kitegeeza akuba mutima. Bw'avuddawo n'akuteekako bulooka nakubisa amasannyalaze kitegeeza kati akuba ensigo, akuba body organs, akuba obwongo. Ogenda okujja ng'oyisa amadinisa. Ekikaabya abantu bano bakomredi baffe si kubasiba si kubakwata nedda, wabula avaayo ng'aloozinze dignity ye, avaayo ng'ajjukira tocha, avaayo ng'akaaba ekigambo kimu nnyinza obutaddamu kuzaala. Kati bano kye bakola era bakikola nnyo n'abaana b'obuwala. Abaana b'obuwala basooka ne batwala mu biyumba, basajja balina ebiyumba gye bakonganyiza abasajja baba bakulu mu majja balina sirimu ne bebaka ku baana baabwe. Ebiyumba nabagamba biri mu Mambuka, biri mu Buganda,
biri ne Maserengeta mu Buganda mulimu ebiyumba nga batwala abana abandi bawambye abana b'obuwala ne babatulugunya ne bakozesa kirindi tola nti waliwo abaana bakwata ne babawambe ne babakola ebikolobero bavaayo nga tebakyala kula kintu kyonna kiyitibwa struggle. Eyo tactic ya Soviet Union bakola ekikolobero novaayo nga ensi ekutame nga tokyagala kuwuliza ku kintu kyonna ekyo bakikozesa nnyo. Abaana ab'obuwala babakwata ng'amaze okusiyaga bamaze okukozesa kirindi ne bakwata kaamulali nga bamutabudde bamukuyiwa mu mbugo n'amaberega bagasibako nago buloka ne bakuyiwa kaamulali mu mbugo. Kati temukyagenda kuzuna nti omuntu bamukubye emboko zamuyiseemu nebikinedda bwe bukodyo kati bakozesa okutulugunya abantu mu Uganda. Nenjala kubuuza Museveni ne mutabani wa Didigi, musubira mulina monopoly of violence ne torture? Temulina. Ate kino kibagamba, the moment abantu bagenda getting used ku mundu ne torture bayinza okufuuka ebimenke to the extent waliwo omuntu gwogenda okukola ekikolobera bekwerabira nga ajja kukola revenge by all means. Ne bwemuna preaching a reconciliation nga teri muntu agenda kukkiriza reconciliation ejja kumala kufiirako. Nkiddamu ebikolobera mukola tebikkirizibwa ebyali bya myaka giri emikadde. Tosobola kukwata mwana wa munno n'omuteekako buloka n'omubisa amasannyalaze ku busajja bwe n'omubisa amasannyalaze mu bigere n'omuteekako amazzi ng'omukyunyu oyagala bujulizi. Olya tosobola kutulugunya mwana wa munno bw'otyo gonoga nti otudde woolya. By the way, for your information, nabadde nganya okuyingira mu nsonga za Sudiri, kino kankyogere nga ngattako information eno okusinzira ku information enekusifu nga bwe nabagenda mwana Sudiri battamutte. Already waliwo emmotoka yali erinze accident to happen. Emmotoka yali y'amagye yali ya V8 yaliwo ku scene ng'erinze scene happening era mwaliwo amagye. Emmotoka eyo mala okutuuka Kabenya bazo kikola kye bagikola mwava abasajja ba SFC nga balina emmundu tu confirm nti akyalimu akategeera bamutte. Era olwamala ne bavaawo nga bakonfirminze nti ono awedde ne bagenda. Era after few minutes Muhoozi himself yajja ku crime scene n'agenda ne ku polisi y'ekibiri n'alipotinga. Oyo omwana sitaani. Muhoozi, I know you are watching this video. Ba officer b'ekibiri tebasobola kwogera nsonga zino. Muhoozi ne banne bajja ng'omwana amaze omutta ne balipotinga. Muhoozi yennyini ajja to witness. Era bwe namwe namawulire simanyi temwogera ku nsonga za mwana Sudiri. Omwana Sudiri battamutte, Muhoozi yennyini yatta mwana Sudiri yamutta. Ebyebugaga ebyo tebitukwatako wabula ekikobero ky'okutta abantu mulekerawo okutta abantu. Nobody has a right to kill or to execute your fellow human being. Nosanga omusajja omukulu aliko TV mbwayi ero oluguudo luliko kamera yennyini bagikuulayo ne bagitwala eyayina obujulizi obulaga ne tubaga ebigambo bino muli mu kusaaga. Muhoozi, you are watching this video. You were there at the accident scene where Rajiv ended his life. And you and your group, you reported at Chibiri police station. It was a well-arranged elimination method which used. Kati, njagadde kuyita obuyisi mulabe nti bano abasajja batemu. Tosobola kunga nti gwe CDF n'ogenda mu torture chamber n'olumba Eddie Mutu atalina wadde penso eriko ka kamera oba ewandiika ekintu kyonna n'otulugunya omwana wa munno. Ebintu by'okutulugunya mbikomye. Gwayinza okulowooza nti tusaaga. Kansooke mwalabe video lawyer gyabadde ayogera ebigambo ebyo. Akatambi kano kaddakiika katangira kazanyako eddakiika 3 mu kawulire kuba yadde ku press conference. Tetunnaba video tennatandika. Akunnyonnyera kuba bano bonna bajja kwagala babatte. Yingira mu kooti sanga Eddie Mutwali mu miranga akaaba tasobola kutuula bamutadde
nga tasobola kutuula katebe wabula nga waliwo foomu nga yeebaseko bwebasa era olwayingidde bwati n'akuba omulabe n'agamba kanso jangontaasi ne mukwatako bwenti ng'amaziga gamuyitamu n'aŋŋamba mwamikazi gwe mbonyeebonye njagala nkubulire omulamuzi atudde sekatona atudde ne interpreter atudde nga balinza okusoma emisango baba bagenda okutandika okusoma emisango neŋŋamba okitiibwa omulamuzi please lindako tosobola kusoma misango gino bamba eddakiika 5 I confer with my client mpulire kikyengenda okugamba this is the first moment okumulaba okwogera naye omulamuzi nanzikiriza nenjogera ne Edi Mutwe ng'amaziga gamuyitamu Edi Mutwe bamukuba nnyo bamukuba nambuulira mu bigambo bye bino nangamba nti mwamikazi w'abasajja okuva le bankwata bantwala mu nnyumba ennungi erabika nga ya muntu tebantwala ku polisi tebantwala mu barakisi y'amagye bantwala mu nnyumba erabika obulungi naye ng'erina wansi basement ne bantwala okuva lwe nayingirawo nga ndi ku mpingo abasajja ne batandika okunkuba bakubyeze ne bava ne mukuba ne badda mu kkubiro nendajana nga mu nnyumba eri bateekako lediyo nereekaana nnyo nga Edi Mutwe buli lwalajana tewali ayinza kuwulira wadde omu omuliraano tayinza kuwulira ne bamukuba nga bamukubisa solido okuviira ddala mu bibatu by'ebigere bamukuba ebigere ebibatu ne bizimba era Edi Mutwe bale tasobola kulinnya nga wulira omuliro mu bigere tasobola kwambala siripa tayinza kwambala kintu kyonna bigere Edi Mutwe nantegeeza abasajja bamukubanga emirundi egisukka 4 buli lunaku bamuyira amazzi okuva waggulu ne bamuteeka mu kitaba eky'amazzi ne bamugjamu ne bamukuba nga ababuuza ndaajana mu mbulira omusango gwe nazza nga bamugamba tugenda kulaga essomo nga tebamubuulira musango gwonna gwe yazza naye nga bamugamba tugenda kuyigiriza essomo n'alaajana nga bamukuba buli kitundu kye kyonna eky'omubiri gwonna bamukuba enkokola bamukuba obukongovule ng'ali ku mpingo ne balinnya empingo ne zituuka okutuuka ku ggumba ly'omukono ne ziyita mu nnyama ne ziyuza ennyama y'emikono ku mpingo ne zituukira ddala ku magumba ng'alabira ddala bwati empingo zituuse ku magumba naye ng'abamukuba balinnye n'engatto balinnye ku mpingo zongerere ddala okutuuka ku magumba omusajja n'alajana omusayi kutiika talina kyakola bamuvulungula be bakuba ne bamukuba ne bava ku ekyo ne bamunyiga mutegeera bulungi nnyo bwetegeeza okunyiga omusajja bamunyiga mu bitundu bye ebyekyama ne bamusika obusajja nga bamulangira nti tugenda kuyigiriza essomo omusajja anyigiddwa naga mwamikazi bwe banyiga kulira buli wamu wonna buli kasuwa konna galuma nga talina ddagala tebamuwa wadde kapanado ne bamugamba nti kola pressures nga bamaze omukuba bamugamba kola pressures nga bwagaana olw'obulumi nga bamwongera kiboko eza solido ne bamukubisa amasanyalaze n'alaajana ne bamugamba buuka kola frog jumping buuka ng'ekikere nga tasobola n'alaajana ne bamukuba nga bamuddamu be bamukuba nga bamugamba olina okukkiriza olina okuba saluti ebyo byonna bye mwawulira ti nga alina okukubira saluti ekifaananyi eky'omuntu oyo gwemutegedde oyo ye pulezidenti w'eggwanga aliko mwami Museveni ng'alina okukuba saluti mu bulumi obw'ekitalo ennyo nga bamugamba nti kikole bw'otakikola nga tuddamu nga balina omukubisa saluti ekifaananyi ekya mwami Museveni ne bamukuba basobole bannyabo omusajja nga mulwadde nnyo era bw'owulira ebigambo ebyo njala kwebaza Mukama Katonda eyawa Edi Mutwe obugumu eyo tocha bwesanga omuntu nga toli determined era nga tolina training
waliwo kye bayita black out. Omuntu osobola okublackinga out. Okublackinga out kiva mu mbeera omuntu nga losing hope due to the influence of torture. Ebiseera bisinga omuntu bwa losing hope due to the influence of torture a blacking out. Ebiseera bisinga omuntu bwa blacking out ayinza obutadda. Naye bwabanga Eddie Mutwa akyali mulamu nga yasobola okusurvivinga torture nata blacking out natagwa musuubi. Mujja sasulira ekintu kino. Comrade yona Joli ne banchali baffe mwe nabali mu kutulugunyizibwa. Mukama abagumye bala basajja bajja kusasulira. Abamanyi olulimi olusawo ne ba physician ebiga byenjogera mbimanyi bulungi nnyo nti omuntu bwa losing hope due to torture a blacking out. Bwa blacking out biseera bisinga omuntu oyo tatera kodda. Kuno kuliko abasawo abamanyi ebigambo byenjogera. Gwatali musawo nga tobimanyi nzogo byenjogera tobitegera nojja bitegeera. Botuka mu system yokutochalinga noba nga tocha you give up. Newe wali ogamba oba mujjukira bunene wabala filmu ya Yesu. Yesu yatuka ekisera katamina gamba kitange basonyo temanyi kibakola naye kanzi yenkusinga ne saa yonna yali amaze okwewaayo. Abayise mu kutulugunyizibwa ebbanga lyonna lyonnotuuka n'ogande nkitadde. Kyovula nti abantu babatola mu tocha chambers bafiirayo. Tebafa nti babakubye nnyo omuntu kasita weevaamu. You get out of yourself to the influence of torture. You black out n'ogenda todda. So, bwanga Eddie Mutwa akyali mulamu ne ba comrade abalanga bakyali balamu. Kitegeeza nti Mukama akyali nabo. Abatamye byenjogera lulimi lw'abasawo na lulimi lwa physician bimuyinza obutabitegeera naye nga nkibagamye nti omuntu wo losing hope nga bakutokyalinze. Sometimes or blacking out oba weevuddemu okwevaamu bakimanyi nga bonoga nti ekintu kikuvuddemu omuntu ayinza okweva mulagaki n'agenda okitegeera. Kati wabanga Eddie Mutwa yasobodde okusurvivinga n'abana bateevaamu n'asurvivinga Mukama mulungi naye kino bajja kisasula kyonna kibakoze. Kati kavudde kwanjula katandise. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba ne banno mubadde mu byobufuzi emyaka 25 okuva Museveni yabateekawo okujja nga muzanyira data games ze. History tali ku ludda lwammwe. Bwe mutyo mufaanagana n'akabinja akajja akasanya abasajja Abaganda ne Bannayuganda bannakabala abaali baagala okukyusa eggwanga eri ababalyamu enkwe. Okuli omugenzi Ben Kiwanuka nakati olwaleero gwe twogerako nga hero atamanyikiddwako bayitirige. Yenkola yemu gye tujje tusomesa abantu ne mwagala kola kintu ekyo ku Robert Kyagulanyi Center which will not happen again in Uganda. Omulimu gwange nagwewa ogutali musasulire okuba nti ngenda kulwanyisa buli kintu kyonna kuba nga twasobe byafayo nga babikola bafaananga mmwe era basimbuka Mengo nga mwe beeyita biyitibwa Mengo. Buli kyonna ky'oyogera nga nti ogenda kuggulako president waffe omusango ebintu bino bigoberere wammanga. Fayiro gw'ogenda ojjuwa to apply oba okugisavinga alina obujulisa against you. Within the system of National Lovers Movement abagala government okuvaako balina obujuliza against you. Tulina obujuliza obuli tangible against you nga butandikira kunze kubanga nzize nkwogera over the good 5 years. Buli kyenjogerako ne kituuka. Botwamala okuva mu kalunga tuwangudde ntugamba tugenda kusaawo teri kulayira. Gwe kenyini ne Sebulane Group mwa receiving 6 billions okuva mu 7 evidence weeri sente mwazikwata. Bono boyagala okutegeera nti sente wazifuna n'agenda okukulumiriza waali mumanyi era n'obujuliza abulina nti sente wazifuna etc others n'ebirala. Mukulu kola ensobi oteekeyo omusango nkugambire mukazi wajja kuwako obujulizi ne Reverend Father akusembeza agenda kuwako obujulizi n'abantu bolowooza nti bantu bagenda kuwako obujulizi gwe kola ensobi ogambe nti owabira Kyagulanyi. Tuyinza okuva ku kye tuyita okulwaniriramu eggwanga ne tusooka twagala ti cleansing obstacles zonna ezibadde mu kukyusa eggwanga Uganda. Tegubadde muzannyo gw'amaanyi okuggyawo barriers oba obstacle cleaning Uganda Museveni lwe yagisetinze. Museveni ne banna abanyarwanda baali basetinze Uganda nga wetutukira 2021 wandibadde tewali opposition nga abantu bona bakolya Museveni nga Museveni azimbe empire ye nga mumujimayi bulungi but unfortunately tebamanya Kyagulanyi yava. Kati bale empulunguse ze baali bataddewo nga plan B in case evuddeyo omuntu be bampuuga
bibatamanya tuwajja kujja social media tubabye esazi no tekirimu. Ladies and mwenna batantegera nga nkuba DP bloka ne bampuuga n'abatantegera nga nkuba mayiga njala nsoke kusomesemu ekigambo kino. Omuganda yenna bw'aba ayogera ne baba anyiize wattu tagirega wattu ate bw'aba asobola asirika. Omuntu yenna ow'akabano kasita afuna obusungu atandika okukozesa olulimi olujeregerera, olulimi olulengeza, olulimi olw'amaanyi olubaita olulimi olw'amaanyi olulaga nti w'amaanyi. Dayogoberera abasajja ba DP block bonna, dayogoberere abantu abali emmengo bonna nga ne mayiga mwali olulimi lwe bakozesa, ebigo bye bakozesa okulaga nti b'amaanyi in the presence nti bakolera regime kwata abantu bano bateeka awo n'obateeke wali. Ekyo ng'okimaze. Bukyanga tuva mu kalulu ka 2 kutuuka olwaliro twogerera. Njagala ombuulireyo ku ba presidential candidate bonna abaali beesimbyewo nga bava ku side ey'omu Maserengeta kye tuyita western side, abaali bafunyeeko okulumbibwa oba okuzwaganyizibwa baganda babwe bwe bava mu ttulu bali erimu tebaliyo. Lwaki buli muganda yenna abadde agenda against Museveni akomekkereza bamusse obanga aliiriddwamu olukwe? Tuve ku Beni Kiwanuka, tujje ku Paul Semogerere, tujje ku Kayira, tujje ku bani ne presidency kuli ku Kyagulanyi. The same things you happen to the previous leaders who were supposed to liberate this nation. Baliridwamu olukwe kubanga batuteekamu abantu all the way from the beginning okutandika okusabotaginga. Lwaki sebana kitomwamulyamu olukwe? Alihaji Nasa Ntebege Sebagala as well, Dr. Paul Kawanga Semogerere as well. N'abalala kati muzze kuloba Kyagulanyi Center mwe bantu be bamu mwe bukola ekintu kyekimu temusobola kutuula wansi nga labiza mwe muzizze ebbali. Ogamba nti ogenda kuwabira Kyagulanyi. Kyagulanyi yali akukoze kibiki obadde mu politics emyaka 25 nga terina muntu asobola kuwa kifo mu parliament kukibeeramu okujjako Kyagulanyi kikuwa n'akufuula kyoli. Ng'oyagala okumanya nti musajja gwe toyina nsonyi. Kyagulanyi yakuwa obwa leader of opposition yasooka n'abaaniza n'abawa kaadi nga DP esaanyeewo. N'abadde balonda nga basanga obusigula Kyagulanyi n'akuwa leader of opposition from nowhere n'ofuna fame n'ofuna buli kimu. Gwe kumusasula watandika kukola nteekateeka zimusanyo na kusanyawo kibiina. If it wasn't me, nkiddamu if it wasn't me singa Kyagulanyi ofu. Singa teyalinze singa Kyagulanyi mufu. Era Katonda musajja mugezi nnyo. Kyagulanyi yawangula ne bamubba obuyinza bwe n'atagenda mu state house yali ajja fiira in the period of 6 months baali bagenda muta kuba yali backup. Kino bulijjo sikibagambanga. Museveni ne wandiguddewo akajagalo mu Uganda nga bwe tuba tugeme tajja kulayira. Kyagulanyi n'alayira. Backup ya Museveni to regain the power yali mpuuga ne group ye akiwakanya nkubire simu wano okiwakanya. Yali backup nga bagenda kutta Kyagulanyi with a small period of time. Museveni ne kitimu bakomewo ekyo tosangala muntu akiwakanya wano. Njagala ombulireyo omuntu yenna ng'ava mu western side oba Maserengeta ga Uganda abadde alwana abapolitician abava mu west taliyo. Wabula lwaki mu Buganda abeeyita Abaganda be balwana Baganda bannabo kutuuka obakolera enkwezi ngezibatta? Lwaki? Kubanga Museveni abakozesa n'abazungu bakozesa okukola ekintu ekyo. Wano bamanyi nti Omuganda kasita atwala eggwanga eryo ebijja tebajja kubisiima. Lwaki? Omuganda ali straight forward akola ensonga nga bazikola. Kati kankuzze wano. Omwaka guno gwenyinira babuuza Mpuuga de Mapuuga mu 1994 yali luddawa. Ekibuuzo ekyo nakyebuuza. Lwaki nabuuza ekibuuzo ekyo? Lwa nsonga ebikolwa nefutwa n'entunula ya Mpuuga erabikira ddala nti musajja mutemu lwakuba nti yeebuzaabuza ayagala nnyo sindika aba nababuuza mu 1994 yali luddawa olw'ebikolwa bye tewali yanziramu. Abatta kanso wa Mirimu abamanya
ekyata Segirinya mwaka kitegeero lwaleero sachi bagambanga ebijambi ya Masaka yabiri mu amutegeera ekalangala bebakwata bakomredi baffe bonna omusajja oyo yali mu lukoolo era n'olunaku lwennyini president Rasuli Wampoga lwesule bali bagenda muttirayo era president yakimanya ku lasting obudde bugenze wabula mukwata ba foot soldier bonna ekalangala kwaliko abali unknown abatali babadde bamanyikiddwa publicly abaana bali basukka mu 10 bonna tekuli amanyikiddwa maziika ge na mayitira ge bonna babatta koyo gayi mpuga nga yakikola abaana bali ekalangala president yakomawo bamukwata ku kisawo Entebbe saga yonna mwagiraba omusajja tukogenda makage nga controlling omusajja makage against his will buli kimu akiraba kuba bino basomera revision buli kimu akiraba endezo san gagos yali neza black zali spy gagos nga zisindika transmission na bichefala birabo bidaga bakama abichi cyakolo muri mwogo kuba he was there to control ngalo za sini is a serious politician mukitegede bulungi nyo onako Segirinya lwafa ani onako Segirinya lwafa ani yasoka erubaga era abane bambuza honorable okimye ekiwano yagamba abaana mumanyi mwe lwaki njogera bigambo nga ne bujulizi mbulina yabagamba atya wano kankabadiremu wano mirundi yagamba atya wano Segirinya bajja kumutta kuba kitegeeza abatagala musango guwulirwe Segirinya is a key witness bajja kumutta. It is the interest of Segirinya and his family omusango gukola eki guwulirwe kubanga Segirinya zakola bwa lwaki yono mulala simukwadde esagala agenda yonnyo buli kimu kitegedde weyala kungamba ne Professor Kanyehamba mbaze ko ndokumba tono Professor Kanyehamba yayimirira n'agamba nti Mpuga disgrace olw'ensonga yamugamba nga leader of opposition genda mu parliament otebolinga ebbiru ABCD mukwate mu constitution okutakiriza Museveni kukola nsonga ABCD omusajja na draftingira Mpuga buli kimu ekyetaagisa Mpuga ya presentinga bintu bya Kanyehamba byali biyambe eggwanga obutatuuka mwene embeera. So your leader, Kyagulanyi, is more honest, more principled than you, so-called lawyer Mpuga. You are a coward, you are an opportunist, and as soon as you resign as the leader of opposition, and not only as leader of the opposition, but as a member of NUPE, the sooner the better this country will be off. Okay. What is going to this country? Mpuga, are you a lawyer or a speculator? When I hear the names of people like Mpuga complaining with his leader, and in the parliament he's loved a leader of the opposition, I want to vomit. Mpuga resigns today. For non-performance. And late for non-performance and for deception, you deceived me. That's why you are going to move that motion in. I am going to give it to you. The newspapers don't publish these things. Mpuga, what are you doing? You are not a politician. And Kanyehamba is really angry with you. So I'm in the Ugandans. Leave office now. Let Kyagulanyi run NUPE. Zamochude yamuwa biwandiko amovige motion okusiba Museveni butatusa Uganda were Mpuga yagana oyo musajja n'akambwala muzeyi n'akambwala ye musajja gwe tuliko katika nsoke mbasigire kifananyi bula kikatono nnyo baganda bange mwenna tetulina lutalo na opposition for talo afirunda Museveni wabula opposition ya Museveni ye lutalo n'agala okujjako Museveni oba muntegedde national platform which is led by His Excellency Robert Kyagulanyi set up. We are not at war with other political parties, mainly the so-called opposition in positions. No.
We are at war with Museveni and his dictatorship regime. But whoever claims to be in opposition, wage a war against national platform, is working for Museveni, because at this particular moment, all guns would have been directed to Museveni direct. But whoever you see trying to attract attention to Robert Kyagulanyi Ssentamu national platform, don't ask whom is he serving. They are serving Museveni, because they are trying to block whoever can manage to remove Museveni from power. Nchogedde mu luzungu. Tetulina lutalo na kibiina kyonna kigamba kiri ku ludda luvuganya. Olutalo tulina na Museveni kumujjako. Wabula ebibiina byonna birabirina olutalo ku Nuupu ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebibiina bikolera Museveni kubanga their main aim or target is to remove Museveni, not Robert Kyagulanyi Ssentamu or national platform. Why are they fighting against national platform? Asking Puga, is he working for Museveni or is working in order to remove Kyagulanyi from power or from his national platform as a president? What are his main agendas in Uganda as it stands today? Tetulina utawula na Museveni yenna ino lutalo ku Nuupu ne ku Kyagulanyi yabeera mukozi wa Museveni kubanga fina target yaffe yani ya Museveni namutegedde. Katika nkunyonyole tewali yali amanyi Mpuuga Kyagulanyi namufuula kyali namuwa leader of opposition nayo nabba ne ssente namuleka namugamba resigninga wetondera abantu kigwe namala namuwa owa commissioner. Nze kennyini nanyiiga okusinziira ku bye nali maze okwogera ebbanga eryo ninyiiga nga president amuwadde owa commissioner ngamba newa omukulembeze wabasaze otwale kyakkola nenzira mu kisenge kyange nensirika nekinnumira eyo kyannuma ekituufu kyannuma okuwa Mpuuga owa commissioner ku bintu byonna bye twali tumaze okumuexposinga ne Katonda yamanyi nensirika ne bawandika ebbaluwa mujje kuba commissioner. Omwami yo n'agaanirako ompulira amateeka g'ebibiina by'obufuzi gasoma bwe gati nti omuntu yenna ng'abadde ku kaadi y'ekibiina bw'agenda n'asukka amateeka g'ekibiina oba n'agenda n'aga nti kati akoze ekintu ekyefaanagezako ekibiina oba yaawukanye okukola ekibiina, ekibiina kyaddembe okuwandikira paliamenti ne Electoral Commission ne kidinawunsinga omuntu oyo nti oyo tekikyamumanyi era kyetaaga batwekewo okulonda mu constituency y'omuntu oyo mwali. Ladies and gentlemen, bambi ba parliament bameka abavudde mu national platform before bonna ani president gwe yawandikirako nti bamujje mu kifo kye bateekewo okulonda, including Mpuuga. Kyagulanyi omutima omubi bonna bamugamba lwaki Kyagulanyi togoba bantu bano lwaki tobagoba. Yalina kyalina okusooka okwetegereza n'okulaba totta kibenga tonna kikenenya ndusu. Amateeka galikirya nti omumemba parliament inabeera nga yajjira ku kadi ya kibiina ky'ebyobufuzi kasita agenda against that party n'alangira mu butongole obanga akola bitakwatagana ne party, ekibiina kiwandiikira parliament kiwandiikira commission nti ono tumugobye era bategeke okulonda. Kyagulanyi omubi yawandiikirako parliament, Kyagulanyi omubi yawandiikirako commission nti ono omuvubu nti ono omukulembeze tomugobye. Oba Kyagulanyi omubi ya instructingako abalonzi mu constituency okuwandiika ebiwandiiko ebijja obwesige mu parliament. Omubi no fena kwe tuliko kyali kyangu nnyo president okugenda mu makimanya n'okugenda ekabonera n'agamba abalonzi oyo abo twabatadde era muli baddembe okuwandika petition emikono mugikunganye mugituwe ffe tugisupport tugiteeke mu parliament tugiteeke ne mu Electoral Commission babajjeyo bali basobola obbajjayo. President yakikola nedda n'abalabo nati yakikola ola ne kukagabwa teyakikola. Kati gwe gwoyita omubbi banga yasobola okulekayo ani omubi okusinga munne. President n'ekibiina balina authority eyogenda mu kooti okuchallenginga okulemera mu ofisi ya commissioner. Wabula president yagenda mu kooti kuchallenginga kulemerako mu ofisi eyo yasirika up to today. Okyeyita commissioner takunyega. Kati gwe moral authority ogijjawa egamba nti ogenda kuchallenginga Bobi Wine mu courts of law.
kati mwabatamanyi mpuuga mukimanyi nti n'omwaka guno gwennyini nga gutandika mpuuga ne Sseggona bagenda ne baba omusango mu kooti gyeguli lwakuba tunagwabya nga gukyalenjinga ekibiina kya National Platform n'obukulembeze bwa Kyagulanyi ngira baagala bamunandule muki bamunandule mu ofisi bamuggyemu n'awandiikira Electoral Commission baleme ku gazetinga Constitution empya National Platform. Kyagulanyi yali avunyeeko omuntu wadde omulangira. Mpuuga yawandiikira kooti n'awa omusango gyeguli mu kooti nabyogera wano ng'akyalenjinga ekibiina kya National Platform n'obukulembeze bwa Kyagulanyi ng'ayagala bamuggyeko n'ekibiina sina kindi bakiwanduukule omusango gukyali muyinza ogula wabulesa essaawa yonna naye nga oyo yennyini yakikoze. Electoral Commission bagiwandiikira ereme ku gazeeti nga Constitution empya mwawulako President g'akyakyala yasirika kubanga buli kimu akimanyi. Bw'osinzira ku ebyo oyinza okuddamu n'ogaa nti ogenda kulumba Lumbuye. Abanvu masiina buzibu nammwe nabagamba nti nze buli ntegeera maze kuvaawo naye nkyaliwo nyongera okubajjukiza nkyaliwo. Mwankola buli fujjo lye mwagala buli kimu akikola ng'essaawa zino Abaganda abeewunzisenga obuwundu bwe bali mu kummanyiira nga njogera ku ssalo nga Mulengejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga naye mujja kifuwa nga mukizza munda singa kati ne Ssaabasajja Kabaka taliiwo. Mwambala amagandula mwambala amakanzu mugende Mmengo muli ku basajja Abanyarwanda abatonye mooli baba basiba akatambaala singa sinze ng'oggyeko ndowooza President Robert Kyagulanyi Ssentamu nze Muganda owookubiri akyasinze okuvumwa naye wendi sirina gyendaga kubanga nkima byenjogerako obudde wa butonde bituuka. Nyongera okubajjukiza awo nga nfundikirawo eggwanga gye mwali mulimanyidde eri mu analogo lyakyuka. Eggwanga liri mu .com era whereby Constitution ya Uganda ewa buli Munnayuganda obuvunaanyizibwa okwerowooleza okwetegeerera okwogera ku nsonga z'eggwanga nga bw'aba azirabye. Kyali kizibu nnyo mu analogo abaana abaabulijjo naddala abavubuka okwenyigira mu byobufuzi. Lwaki? Walingawo abantu abaali abaseetinga balina okutegeerera Bannayuganda be baali ke kabinja ka DP Block be bagenda ku radio be bagenda ku TV abasigadde mu sirika busirisi nga bajja okwogera muga ayogedde bannange yoyo waffe. But Mukama nga bw'akyusa nga batugamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga nawe envuba okyusa tetuwamanya nti ejja kujja social media ekintu ne kikyuka. Nenzija nempa college abaana boogera ensonga zino abaana bakoze omulimu gwe nabatuma era kati buli omumanyi constitutional rights ze buli mwana ayogera ensonga n'azitaputa okusinziira ku bwazimanyi ne bwaziraba ng'akozesa omutwe guno opinion poll n'akozesa opinion ye. Kino kyembagamba buli muntu yogera ensonga zino muve mu bintu by'okwesiruwaza ensi yaffe si ya Museveni. Ate Museveni kyakyasinza okutya Museveni tatya mundu. Museveni asinga kutya muntu amusinga okutegeera. Museveni asinga okutya omuntu amulabisa nti kino kiri ABCD mwadde mukyogedde bwekiti kiri bwekiti. Sooka ombuuze gwe ku baana baffe bonna bakutte n'abattiddwa kwaliko alina emmundu. Ku bakomrade abatiddwa n'abasibiddwa kwaliko alina emmundu. Wakuliko alina emmundu ekuliko engatto y'amagye bajaze y'amagye. Lwaki asiba omuntu ayogera nga balina emmundu babataaya? Lwaki? Kubanga Museveni yasoma Soviet Union politics nga balina kukozesa propaganda, blackmail, diversion okukuuma abantu mu buzibe nga tebaagala kubategera. The moment you expose dictator n'omukubira mu muzannyo gwe aba awedde. To remind you, mwala nga abasajja babeeranga ku TV ne ku radio. Kolooza lwaki yateekawo ba RDC? Ba RDC basavinga weekly programs Museveni z'awandiise. Lwaki? Because these RDCs, they represent Museveni's ideology.
bagenda ku byalo bagenda ku buli kimu nga bapresenting ebintu bya ideologies ze yengo omuntu bebayita ba RDCs kati bano political commissioners ne ba political spokesperson ababera ku TV mubabula nti bakyakozesa blackmail no propaganda eyo system ya Museveni enkadde ng'atemwe mukozesa facts wava obuzibu kati mwabakubira mu game yaabwe ne mbateeka wansi nga mwagala okutegeera nti mwabakuba omugenzi Yohana Mirundi y'omu ku bantu abadde bazanyiranga Museveni omuzannyo ogwabuzaabuza ofuge olwalira kulaga ekintu nti kituufu enkera n'akifuula nti kirala nnyo enkyakubuulira kino luli n'akubuulira kino n'atandika obbakubira mu ssaka ey'okubuzaabuza ofuge mpaka lwe twajja ntugamba ekimala kimala kati omuntu gwe bataddewo akyali ng'akikola gwe bayita Romushana gye n'akulira nti negirya nkoko akawugeza nga negirya maaya naga kiye kigere nti kyannuwa mutwe kuma kyanaga nti si kyannuwa mutwe ekigere kino kya masaaba najiraga nti mu mulimu by'obuntu bukola mwetaaga mundu kubanga emundu Museveni gye yajja nayo ate Museveni tebamusobola kati n'omubuuza gwagamba nti omanye ebyamateeka lwaki temuteekawo nti oluvannyuma lwa myaka era n'emyezi 9 muteekawo olutalo lw'emmundu okukyusa obukulembeze lwaki muteekawo kulonda kino nkibuuza mmwe mwenda bapropagandisiti ba NRM lwaki oluvannyuma lwa myaka 4 n'emyezi 9 muteekawo okulonda nga musaba obuyinza abantu babawe lwaki temuteekawo olutalo lwa mundu nga mukyusa obuyinza nti oluvannyuma lwa myaka 4 n'emyezi 9 walina okuba buli gimu kingi nga mukozesa mundu mmwe kennyini nga mukikola nga mujjawo okulonda n'omulanga azze n'omuntu mu TV azze kunyumya mbozi zitakwatagana zo mukitegedde bulungi kyembagambye kati eyo emboozi mwagibakubiramu buli mwana alina essimu ye eyo studio Museveni kyatayagala kati kiyakoze akimanyi nti mulimu abantu basobola okukozesa okukola ebintu ebyo yensonga lwaki bali ku social media kati bakola ebibozibozi eby'ete late night eno ya ideology yange ngenda kusaba Mr. President ngenda kusaba Mr. George Senyonyi ngenda kusaba mukulu waiswa Mufumbira sako ne SG tuyina ekintu kye mutanategeera waliwo ebintu ebiri ku TikTok byebakola sima late night short talk ebyo by'okwogera emboozi zitakwatagana abantu boogera emboozi zitakwatagana ezo balina abaana basoma batambulira ku nguudo zezimu amalwaliro ge tugendamu gegamu buli kimu teboogera ku nsonga ezo kubanga bakibateekamu bayitenga abaserebu bajje boogera emboozi nga tezikwatagana kuza ggwanga okusika abantu attention okubajja ku national matters babeere mu mboozi esirwa z'abantu ngenda kusaba timu ya president yonna ekwasaganya amawulire nsaba mukukwate baserebu baffe bonna bwe tulina benkyukakyuka mubasetingirewo program ku TikTok nga buli lunaku mukola program ekibozibozi kya politics nga muyita baserebu baffe bonna babere ku same time ku same platform nga balesazi bagendako nabano zibagendako nga naffe tulina baserebu abafu bagenda okwogera ku nsonga ezo nabali basigale yeeri kati zabika emipiira kino wate mukitegedde kankibannyonnyole ebibozibozi bemula ku TikTok tekuli wadde ekibozibozi ekyogera ku luguudo lw'ebusaabala oba ku mmotoka ezigudde oba ku bantu abattibwa oba ku muliro ogenda maaso mu ggwanga oba ku school fees ezerinnye abantu obutalya mmere obutaba emalwaliro boogera ku kimu kibiri kya busiru kubanga kye baagala Museveni kyabazimbira mubeeremu ekyo ekintu kati nsaba national platform n'abakola ku media wing mutuyambe okulietingeyo page mutandiko okuteekawo nga ku ssaawa ze bateerewo ekibozibozi kyabwe naye muteekawo the same platform ng'enyumya ku bibozibozi bya politics to account attack them muyitenga baserebu bonna ab'enkyukakyuka bajje ku platform ezo batandika okudiscussinga issues tugenda against them mujja kiwulira eno ideology yegenda okusooka okuwa abasajja bonna baveeko kubanga bakikoze nga temukimanyi bo bakimanyi nti the moment kasitoteko emboozi esirwaza bannayuganda baagala nnyo ebintu ebyonoonese dani ebintu ebizimba kati Mr. President media team ya president na bikimu kyonna mbasaba mukola ekintu ekyo to counter attack abagwagwa befudde nti bategeera nenga tebategeera tosobola kuŋŋamba nti ekiri atabale kyekiri n'asigadde waka bakutte Eddie Mutwe nobody can talk about Eddie Mutwe
nga gwe landlord wana kasuka ebweru egenda fuka topic ku social media nwacha kasuka because you lack money toyina mulimu singo badira omulimu landlord bata kasuka okitegera amaro tewali dagala marwalyo temusobola kyogerako muri kumboza abakazi kumwe ku myaka jamwe kumbozi muri abakazi n'abasajja watandika okwegatta n'okukola bintu by'abasajja bya n'abakazi ku myaka 18 okyayagala kyembozi z'abasajja zitagatta mulwandire ku gwanga lyammwe mu America akalwa kawedde akalimu Kamala Harris ne nagagabi nyonkondo Trump ba celebrities ba contributing 60% ku results ezakyusa America celebrities kubanga balina abagoberezi neno osanga omusajja alina abagoberezi baba bamutwalo gumu nga tasobola ku mentioninga ku kigambo kye bayita poor infrastructures tasobola kwogera ku kintu kye bayita poor governance kubanga babasasula sente bakole diversion. Ladies and gentlemen, ebibozibozi ebira ku TikTok ebe ba celebrities bona basinga bagoberere bonna abasinga bava mu gundi eri bava mu group ya Eddie Kenzo gye bava abamu basirana abafula bakintu bafula banna kyesirikidde abalabbo mulimu gwabwe kujja kwogera bitagasanduza mu kitegedde bulungi nnyo bwe tukola parallel platform nga zijjako baserebu waffe abayimbi bannakatemba abatontomi ne ba public figures n'abakulembeze tujja kuba ekintu kiri mu bbanga ttono nnyo kigwe era wano wenjagala obbasabira bw'obanga oli mwana wa nkyukakyuka mutandika okutandika okulipootinga bipeegi byonna nga si bya nkyukakyuka nga bikola diversion kubanga okulula eggwanga si kintu kyangu basooka bateeka mu kusirwala bo ne bakola ebyabwe gwotegere nti abasajja bantu bategeera oŋŋamba oti bakutwala ejjamani okukujjanjabira mu ddwaliro n'ovaayo n'ozimba church azifu nti ejjamani bakujjanjabira mu church ovaayo tonooleka eddwaliro mu Uganda wali ba relatives n'ogenda eyindi okujjanjaba ng'omuyindi alina okukyusa pampa otegera lunaku ki ovaayo tonoŋŋamba nti education system ya Uganda temukyasoma gisomeseza mu baana bamwe abo basomera America basomera Canada Bungereza mu Europe ne mu Asia Uganda basimbayo zizi nti abaana bantu bakyasobola kusoma kiki ovaayo tonoŋŋamba nti oli mu ggwanga nga bakyatwala bamama na Middle East babajja mu body organs nga teryayogera oŋŋamba oti obeera mu ggwanga nga buli kintu kyonna ekinyigiriza omuntu wa bulijjo tosobola kyogerako wabula bamala bwe kikutuuka mu nnyumba notandika okuleekaana naye ng'ate bwe kibadde nga kirina okwogerwako tosobola kyogerako lwaki mwebuzaabuza njagala okubaza nnyo Catholic Church ne Protestant ne kanisa ewangala nebuna eggwanga lyonna abavuddeyo kutandika okwogera ku nsonga zino kubanga teri agenda zoogerako omusumba ono simanyi mannya ge eyakoze ka video kano mukoziika kakabazanyira omusumba ono simanyi mannya ge wabula we balijjo balire ddala yakoze akatambi ako abasumba mwenna abekkanisa ewangala ne kereziya ewangala mwebala batandise okuvayo okwogera ensonga ezo temujjanga okwo
mwenda basinga obungi sawa zino muyita mbyafa bya information eyakolebwanga muganda ffe Jakana Nadduli ne mugamba singa omusajja ono akyaliwo singa twamanya bwe mutu mujja okwogera nga ffena tuvudde oti singa twamanya tuwuliriza lumbuyo ono buli kintu in fact Jakana yabeerangayo nga teri yagala kumanya byayogera until byajja social media region atandika okwatitulating issues. Jakana buli kigambo kyayogera yali akimininga ate nga ina information nga bwe mbikola. Right now muli falinga nnyo ku Jakana naye nga ate bwe yaliwo nga temufaako. Nezikiro luyimba lw'omugenzi yali wa Ebony's mugenzi Jimmy Katumba. Muganda Katumba Junior aliye Bongereza nkulamusizaako. Jimmy Junior Katumba nkulamusizaako. Whenever you are, I send greetings to you. Thank you for representing your father and your family. Stay strong. Very soon, we shall reclaim our country and we'll be back in Uganda. May God bless you. Your father deserves respect. Although he served the mafias, he really knew that they were against his talent and they were against the will of people. So, my brother Jimmy Katumba Jr., who resides in UK, please, may God bless you and stay safe. But your father left a big legacy behind in the music industry and the art industry. Although we just remember what he did, which we didn't recognize at first. Omwami oyo yayimba oluyimba wanti abantu lwaki tetuyiga ekintu ky'olina lwaki okigalabanja bwe kimala ne kikuvaako ng'ate tekikyadda nate. It's exactly what is taking place right now. Mulina abantu abalina potential efuga eggwanga, abalina laavu eri eggwanga ne mbajolonga kubanga bakuwadde emitwalo 5 emitwalo 10 naye nga gwe munaku asinga singa bali bavuma Kyagulanyi mulina kalina singa twabavaako dda ne buli avuma Kyagulanyi bamubanjale nti buli avuma Kyagulanyi atambuza bigere nga nfudu buli avuma Kyagulanyi musiiwuufu alinga brush ekuba engatto buli avuma Kyagulanyi ogenda okuleba mugobye mu nnyumba ogenda okuli agenze eggulu ogenza okuli abamu bagenda ku kino kibalema bali Uganda bazunga balinga nkukunyi kuba zitambulira ne mongoye emisana n'ekiro nze singa avuma Kyagulanyi alina mansion kansoke nkubuuza ekibuuzo kimu lwaki abaavu mulwanyisa nnyo abagagga lwaki abaavu mulwanyisa nnyo abagagga lwaki totwala initiative okubuuza omugagga wakikola otya lwaki abaavu bannayuganda abaale mu ensi mulwanyisa nnyo Kyagulanyi abalaga nti kino kye kituufu ng'ate ye mugagga lwaki abaavu abaalemwa mulwanyisa nnyo Kyagulanyi ng'ate yali mu mbeera y'emu n'agivaamu nga yeekoleredde kati abagamba mulina okifuna kubanga eggwanga lino basavinga ABCD mumulwanyisa singa kumwe kuliko omuntu alina kalina wayira bizinesi ng'akozese wadde embuzi 2 zaawe emirimu mwandibadde mulina potential mwogerako naye teri wadde alina akabuzi kawa omuddo naye amanyira Kyagulanyi nga n'ekyo kikulemye visa tokyasobola gifuna nga tosobola kuyisa baana abala mutunda body organize abala mutambuza njaga naye nga wandibadde oyagala okutunda body organize wandiyagadde okusindika abaana abantu bagenda basalemu ebyenda nga goliawo otudde lwaki abaavu mulwanyisa nnyo abagagga bw'otunuulira the community evuma Kyagulanyi bonna baavu bazibu tekuli alinako wadde 10 wadde nnyoko omunyo tekuli wadde alinako sente abagina sente bonna basirise tekuli anyiga bonna basirise why because they know the cause of Robert Kyagulanyi Center. If the government changes bagenda sigaza ebintu byawe they are quiet naye atalina wadde ekitande kya fuuti 6 ku 6 yasinga okuleekaana ng'avuma Kyagulanyi nga takimanyi nti gavumenti bwe beeteredde naye batalina mulimu basobola omuliisa ne batalina wasula gavumenti esobola okutusuza nenga nesi zaalimu abawalabu balina authority ne mandate ku ggwanga lyabwe yesobola okubuuza ovaawo oddayo ddi lwaki osaba visa mu nsi z'abannyo nga baazikolera gwe yamwe kulimi okukolerera kubanga temwagala kutegeera buno obubaka Nadduli yabwogera njagala nnyo community y'Abannayuganda wonna wooli mwegendereze nnyo akasajja ke bayita Kamoganga aka Uganda University gye bayita bakaita Professor Moganga aka University ya Sudiri mukegendereze nnyo mwegendereze nnyo Andrew Mwenda
mwegendereze nnyo mutabani wa Juma Seiko. Mwegendereze nnyo Bagale Kirumira. Buli mugagga n'omuganda wegendereze nnyo Charles Peter Mayiga. Wegendereze nnyo Mpuuga. Wegendereze nnyo abantu b'Emmengo. Whoever deal with those people with the so-called babitiwa in Mengo, those are group of mafias, associated mafias. And never ever in your internal life trust a person known as a lawyer. They are called liars. These are liars. They are not lawyers. The professional lawyers, basola kuwaliza omusango ku bwerere. They are defenders. They just defend. Yensonga lwaki munseza akulaakulanye ba pro bono lawyers nga they are there to defend the people at any level. Kuba kimanyi abantu bangi nnyo bafuna ebizibu nga tebasobola biyitamu okujjako bo badde. In fact, ba lawyers bandibadde ba defenders. So whoever claim to be a lawyer nga tasobola ku defendinga muntu yenna oyo abeera liar. So mwenna mbabuulidde mwegendereze nnyo oyo muganga wa Victoria University. Mwegendereze nnyo mutabani wa Juma Seiko. Bamwita nengeri nyaliko Seiko. Mwegendereze nnyo Kirumira. Mwegendereze nnyo Mayiga. Mwegendereze nnyo n'abasajja bonna biyite ebitiibwa bali Emmengo n'abasajja bali mu opposition. Why? One, buli story gy'oyogera naddala abatasobola kuva kukola comment ku Museveni ku regime ye, buli information gy'oyogera against the regime bagikopinga ne bagipestinga ne bagisindikira Yoseriti bahabulwa. Abagagga bangi bali mu Kampala abafunye ebizibu mu business muzifunye nga bamaze okulinga information yammwe ne side yammwe y'ebibufuzi. Sorry to musonyo. Omugagga yenna ngo bali tuli mu politics naye nga oyina endowooza eyawukana ku ya Museveni ba NRM. Buli stories emberamu nga mwogera bachali bamwe muzigenderere nnyo. Buli kigambo kyoyogera abachali babakiziriza Museveni atandika okulumba nga ayita mu misolo ne batandika obbasuula. Mbalete manchi basuula kino kibala budde olwaleero. Buli mugagga yenna oba olina ssente oba oli muntu wa bulijjo, buli statement gy'okola gibale naddala ng'omanyi toyagala Museveni oba oyagala regime change. Abasajja mikwano gyammwe be bazze information wali Museveni ne babagamba nti ono ABCD bwati bwakola era ekikuttisa tokimanya oba ekisula business tokimanya kubanga bakimanyi tembaagala. Ekyo kibategeeza mu kitegedde bulungi nnyo. Ono yali muganda waffe Nadduli Jakana. Kekanika nakwogera nnyo akacapuko bucapusi. Andrew Mwenda. Kekagenda eri egundi Malawi yali Malawi ewali obote gye yafiira. Ne kamutegeeza nti njagala otegeeze ku baganda abalwana olutalo lw'Ekkoni bagenda kukola batya kubanga balwana okutwala government n'okuggyako mu Senaga nti mbategeeza butegeeza ddayo bambulye ku mawulire gakubenga manene. Nze kitaabu obote mbategeeza ebigambo bino nti ekintu kye bakola, that is what we call suicidal war. Wabula balindire Museveni abaganda bwe banaamukyayira webeera bayimire okuteekawo olutalo olwo. Nadda n'agakuba amawulire. Mmwe Bannalwanda mwe nga naawe wali Kannalwanda bw'oba okikikiza muhoozi bwe biguwa birita n'obikuba tewajja mu makulu. Bwe muba temunne bakuloza ku lutalo luzibu ziri entales bbiri, lutalo lw'amawanga na lutalo lw'amadiini. Kaakati wano Museveni byonna abikoze teri ddiini ekwatagana. Ayinamu ababe mu ddiini. Omusiraamu abega musiraamu ne betta. Omukatuliki abega mukatuliki ne betta. Omuprotestant bwe gati mu madiini nja kwogera kwaga amanene agali mu ndagaano y'olwenda asatu. Kaakati bwe bukeera enkya nga yenkula gy'abadde mukitegedde obubaka yabuleka weebuli. Kati nsigaze eddakiika zigenda kubeera abiri kubanga abakuleka eddakiika 10 president mu time akoleki agende ku NTV. Akatambi kano nakabatadde ku mukutu omwami ono yazze nayokola statement nena ne gibagambako dda njala mugiwulirize. Yakoze statement eno njala mugiwulirize. Yakoze statement eno. Ebikola by'okuwamba abantu
biyinza koma bitya mu Uganda ebikola by'okuwamba abantu byongera buwagizi bwe NRM byongera buwagizi bwe NRM buli lwabawamba abantu kati Edi Mutwe yataddeko obuwagizi bwe NRM yali nnyo era ku kyalo Edi Mutwe wabadde asula NRM egenda kuwangulawo anti bebaagala kati bagala bawambe n'abalala mu Buganda olwo basobole giwiininga okitegedde ekakodyo because bano ababalira ono balinga abajega ani Museveni ne banne abamubalira balinga abajega akantu akabachalenyizo kategeera message y'omusajja abadde neekusifu Museveni agamba nti ayagala mu Uganda naddala mu Buganda ngogoba abantu ku ttaka basobola okwagala owamba abantu batulugunya basobola okwagala otta abantu basobola okwagala kizibu bagenda kuhetinga okulagako nti bagenda kubatwalanga nabo gisimufungize Kiwanda Suubi ayina gye yabadde nga agenze mu kaluka NRM bamututte nga nabo gisimufungize lwakuba nti video yabaddemu oluyimba nga ate ebintu bya copyright si byangu ennaku zino yono Kiwanda Suubi nga abantu bamutwalaganya bakooye bamugambye genda omulaba ono Kiwanda Suubi uyu bamuge tuvire genda omulaba bamuge genda oyo Kiwanda Suubi nga bamugoba tuvire genda bamuge genda kandozo otegedde kati for the first time bwe mbate munakola kibayita kunoonyereza bwe mutuusiza Museveni n'ekibiina kye kya National Advance Movement walioba mwenna mbadde nga mugoberera NRM mu myaka aga walabyeko Museveni nga avudde nalangirira ku TV public nalagira abambe ba parliament bave mu parliament bagende batandika okunoonya obululu mu constituency nga betegera primaries okulonda obumyufu bwa NRM wali ekiwuliddeko wantu wona okujjako omulundi guno Kyagulanyi bazze lwaki yakikoze balowooza nti bambe ba parliament bayina influence wabula nga bwe nabagamba nga totta kibeto nakikenenya ndusu bamukolera register NRM ena ba voters miliyoni anga 2 batuse mu kulonda nga buli kyalo tekiweza kuba NRM aga 3 abali registered nga tekiweza kuba NRM 3 bwe batuse mu kulonda akaluka NRM across the country kabaddemu engumi teke emiggo nenze mbuuza bulijjo bavane bakongratulating nti NRM yalonze balonze mwawulire nga message kubanga emiggo yavuze bekubye emiggo kiki ekibatawanya emandwa bwanika emwando bwanika ate body intelligence jibafunye nti they are influenced they are influenced baba yingira mudda nakaluka NRM tekadika NRM chovola bat tewali wadde NRM secretary yakoze statement kulondo kwabaddeyo bakitegedde nti baba yingira mudda mwe kimutategeera yawandika polisi teyategera yawandika amajeti yategera majege yawandika jukira bawandika abaana abato myaka 18 ku 25 abalabye ennaku nga basoma tebalina mulimu bawandika register bategere bawandika mu register bagenze mu kulonda omukono ne guvuge mumi nevuga n'abalonza mu tebategera gye bavudde kati kankulage ko video kataddeyo ku mutimbagano mwakalabika njara kabalaga ku 1 kanso kembalage ko kano mwakategedde bulungi so ngenda bagamba mwete mutya kano kabadde mbale ako kasose
ako kamu kati kambalage kano mugenda kutya omuggo gwanyose ensambagere beekubye emiggo nenga kye kibakubye emiggo n'okulwana nabe kibakubye emiggo tebakimanyi kuno kubadde nakateete kiri Sembabule omuggo gwanyose
Museveni ayina kyatamanyi kuno kwali bibali bamukwase empewo za Buganda nazirya mu lukweroza nti buli kimu kitambula bulungi ekibadde mu kaluka NRM across the country muggo teke ngumi misamba gere kikomekereza nga tebasobola nakujja ku TV wadde kyogerako nti bakoze okulonda kubanga ekirwanya abantu bakimanyi kati linda protest vote abantu bajja manyi meeting yatudde nkyagirinda meeting bagituuzizza nga baagala kumanya tuzaako ki kamba simulyo katono esigadde dakiika 8 kubanga kuvainga buli dakiika 10 batudde ne bagamba ekituufu kiri nti ye muzeeyi Amadinisa Gayise era agenda tuzaako ki ono gwe tubadde tugamba nti ajja kujja damage nyanya nvundu ate yagenze n'apama ku lujjuliro Muhoozi tuzaako ki bagezezzaako okuleeta ono omusezi w'ebiwoowoolo bamutaddeko omusezi w'obuwoowoolo Aldred Lwabogo yapamanga lumu January tasobola kuyimirira wantu Janet amanyi omugamba sooka oteekeyo eki mwenna kano kasesa ne mukamanye katuufu bali bagambika okulaba ku ssaawa emu obudde nga buzibyawo ng'amazzi gannyogoga ewaffe mu Africa senu mbazunu nenga amazzi otyo oganaaba osooka n'ogakwatamu n'osooka n'oteekamu mukono oli oba gannyogoga n'osooka n'oyakata n'owenyiwenyi n'osooka nga gannyogoga nnyo kati Aldred Lwabogo bamugamba soko ogendeyo Aldred Lwabogo lwange bamuwokya nga addayo bamuwokya n'addayo oyo ate tasobola kumira public agenda ngenda kwesima kubanga kibi nnyo yakime public temwagalirako ddala kati bebayina bagambye nti ate kati kino kitu ono ddabe gye tubadde tuleese ya diddigi yo yafudde kuba ne mu system ye ntibajagala ne bagamba tukoze tutya kati ne bagamba what if tuleeta Kisawuvuga temuwulirako Kisawuvuga nga yerogozzambu ajja for the will of people nkiddamu temwerogoza nga muwuliddeko nti Kisawuvuga ava eggulu mbu ajja for the will of people ajja kwesimba olw'ensonga ono Kifule Godfrey Didigi mbwawunya alinga enkowaza full figure talina waasobola kuyita kakabeka erusi watasobola kawangula ne mmaje mwennyini tebamwagalirako ddala kati bapulani babaleeta ono Kisawuvuga n'Ekisawuvuga ate yali mu communicado wadde ali mu Uganda Ekisawuvuga ali mu communicado uva mu nsiko bamukwatawo nga lumu January tagenda Kenya tasukka ne Rwanda naye Kagame omukwata kamutta ali mu communicado kati tebayina option tebayina option Janet ageza kugamba gundi omusezi gundi ono ani Lwabogo soko ogendeyo olabe go tukutesting Lwabogo akwata amazzi ng'agira ati n'akwata amazzi n'agira ati ate tasire bafu je irayo najja kubata nabe kuba fedda bakusoyina kawo kunaaba kati batunanga kubigere wansi omuzeyi nakwata wano naisa olugalo bwati kasalaba nga ekko nga gotonna n'abangezi mboko ezokevuga kati ye system eri mu ena babiddeko nkyafulowinga meeting eyo temwewunyanga muddeko nti Kisawuvuga bayinza omuleeta nga dangerous substance kuba ono Kifule Godfrey Didigi buli gwolaba aseka wano byenjogera ali abikozeeko wano mwenna wano mwali babagambye kunaaba ku ssaawa emu eyakawungeezi ng'amazzi gannyo nga toyala tosobola ganaaba wakwatangamu ng'otya bwoti naye ng'ate olina okunaaba mukimanyi bulungi nnyo mwenna wana mwenna mwaliko abaana abato ng'okunaaba lutalo kati kyekiri mu famire ya Museveni essaawa zino tebalinaayo muntu ono Amadinisa Gayise tebakulya sente Amadinisa Gayise nakoze video kunaku lwadde lwa 2 yes jo nabadde mu saati yange eri eya checked news video giri ku YouTube sajja ku Facebook nabatedde link ya YouTube buli kimu kyonna kibadde ba planning era kiba planning ne Muhoozi kyali kyabadde mu video eyo mugende mugirabe giri ku YouTube ndi mu saati yange Muflis na giri na ku Facebook ne ku YouTube giri mumanye biki ebiri yesawa zino ne Justin basunuddeyo katono wano kubagamba nti bano tebakyayina pesa liddako kati Kifule Godfrey yate mufu nnyo kubimwogerwako ne bikolebwa era nabasudde ne baga nti ono ayambala ekifaananyi kya mpale mbaaya owa North Korea azimba image nti aberenga atibwe mu Uganda
ye image jazimba oba image ya teka munda muze mu luzungu oli owe mwa mutegede teka munda kye kifaananyi kya hazimba mbwaberenga atibwa naye mu Uganda mu Africa gwe kifule Godfrey didigi gwe kijja kuba kizibu bana ye munansonyo asobola kususika wano omukulembeza agenda kwogera keri eggwanga njala baleka mwetereze fena tugende ku pages enkyukakyuka niwe mutagenda ku Natasha Broadcasting Service pages enkyukakyuka JB Muwonge Map Media Sama Uganda abala bona bayinza okustreaminga video ezo mbadde mbasaba temugenda ku Natasha Broadcasting Service direct mugende ku pages of business enkyukakyuka bayinza streaminga video ezo ga JB Muwonge Sama Uganda Map Media nabala ne Ghetto TV inzo ku streaminga mugende kwezo Natasha Broadcasting muleka fene ekintu kyo kujonga network eganyi tugende fena tubereko mbatadde mukama abasibule